and journalists meet and greet party because nama ulide omulimu gukoze okuva lwe twatandika munene nnyo mubadde naffe negative comment buli kimu kibadde kitambula bulungi neebaza olwekyo neebaza really coordination timu etwalabika nayo mu 22 twatandikira ekyokusaaga twatandikawo nga tunoonya erinnya ettuufu oba lyeriko coordination oba egamba netumaliriza nga tusazeewo nti lyeriko coordination netukushinga till now omuyimbi waali ndowooza mumulaba era abaali bamuzaala wandowooza mumuwulira ate nga mukyamuwulira kubanga sisaaga wa mutima mugumu so abalowooza nti tuli kuvaawo kati ndowooza mwenyereze kubanga olugendo lutandika butandisa I promised Asidi nti ngenda kumuzimba mpaka lwafuuka leejenye eno okutambula ate nga tutookulinga kubanga n'omwaka guno tuddayo eitha Serena oba tuddayo kiriketi ogo oba ololo oba mwagala oba temwagala tuli determined enkushika bwetandika ekintu sisa mukono mpaka nga kikusiza that is me so abalowooza nti tuli bakuvaawo netugenda kuvaawo ate tugenda kukikola mpaka kubulira omwaka nabo gwaffe oba mwagala abatemwagala akolekisa ezo zonna zetulaba gabadde media na LDN ne management osa n'omuyimbi akola obutaweera nti omuyimbi oyo yewandiikira omuyimbi oyo asikekinga enyimbaze okuprodusi n'amagi naye twagamba nti kolako kimu tusobole okusa bulungi ensonga bijja omukwala nakirabika ne tiimu eriko coordination muli baddala tutambudde nabensonga lwaki nkeero nembaterawo zipate nga sisasuza muntu yenna nti oba contribute nga kino oba contribute nga kino bakola gwamaani alhamdulillah nsaba twatuddayo atuzalirungi jakwebaza mwenna abasobodde okujja wano olwaleero mwebali ddala beera bwentuna bwentine ndaba abantu bonna abali wanafesi nziza abakozi bemukolo ngaabanaye bali kumbeererawo mwine ebyokukola ebirala nimwe mbayita nemujja thank you so much mwebali eddala ajja kwebaza abanamawulire mwenna abanyi omukolo olwaleero baguyita meet and greet leero ofunamu gestukadde ne badirects bange aba LDN mwebalikumbirirawo mu mbeera yonna emukola mbiraba
and I appreciate it. Thank you so much. Ijja kwebaza buli omu yenna alina kyasobola okukola, alina kyakoze era alina kyayagala okukola era alina byambolera endongo yange etambule badayimwebalennemwebayisala banyweswana kumamanya olumu omuntu abeere nakola ekitunga nange simanyi badayimwenaabanamawulire nabugamu omugafuna nga nange simanyi biri ezimu bamuzijjawo nange basimanyi banakakola ddi ngerukalabanga munawe yakatadde bikatambule tekisomaaki mwebalyemwebalekumbirira ngera kwebaza management yange mama baba entertainment banaye mwebalememwele ddala mwebalekumbirirawo mwebale kuyimirira nange 61 paka wano wengi olwaleero mwebalememwebale ddala nina gurupu yange nentambula nayo simanyi wabaze naye ize njabalaba mwebale banaye mwebale kubeera nange buli gyengenda n'omusajja yankunga bamutakiniya badegadi wa Sidik abeerawo ekide wali eriwo ng'oba oyagala okulaba ku tekingi eri ku mubiri kukwata kwa Sidik tojja kumanya gy'avudde ojja kiwulira ku mubiri naye ate yebalugera mutegeevu munaaye avaayo nga kyetaagisa mwebale munaaye kumbeererawo bamwitako mbasira nyo gwongerako mwebale musazewo nabo mbasiime mwebale nnyo mwebale ddala Mika bamwita kamera pasoni wange His Excellency Mika tambula naye musajja wa kabiri mwagala nnyo n'omusajja wange bamwita Kimudansi naye mbeera naye Oscar Pro oyo mbadde naye 61 yamanyi enjala bwe yatulumanga yamanyi lwe batugoba mu nnyumba naye netulemerako nga tutadde akayimba ne batugoba naye nga tuli naye banaye bwe balina Oscar mwagala bange sanya mbeera naye nyiraobakuola kutumule na manager secretary mbeera na Oscar buli wamu mbeera naye mama baba mwenini omukyalo oyo nimwagala baddewo nkwebaza nnyo mama mwebale kumbirira omulina byonkuledde thank you so much eyo management yange yonna nga bweri leero twaze wano ne wax tuzirina wano nyingi era ezisinga bamaze ozogerako mu ziterekero ezisinga wanje kale kanyogerekeza kuno omwaka awandi enyo gyagala neweyagwa nagirunga yawandi yange yasooka nasokerako okufuna enyo then eno yawadde nafuna this year ga best male artist of the year yali ya high music award notable vocalist artist of the year asijidi vocals yaba Ghana endala nyingi era waliwo zotanatuwala eno omwaka gwenatudefuna endala nate gyenafuna ekiiko ekyasinga omwaka ogwedde nanadifuna kuba sisobodde kugendayo wano olwaleero erimu anko abidex nenga nawe gyeri nyireryange eyaddala naze kusiima abantu bange nenkola nabo bonna abakola nange ebintu byetukola actually nakwebaza ne manager Roni nanyini gladiator munaye webale nnyo buli lwempangala okujja wano tankalubizangako nga masiriki focus kyangu munaye webale ne manager Roni thank you so much. Asatu 15 musanvu nya emu Say